anti kakati jangu boso kwate wali anti kati labayo nalaba Juliana ndoza nga akyasoma simanyiwa actually ngenda kujukiza nakolako ku Sabrina's nga nze ndi hostel ku sure kakati ne tujja bwe tutyo nendaba Juliana ono lwakubanga abantu tebamanyi ne mulabakaawo okutereza industry ngajja mu meeting omanyi general yaja ku meeting ezimu eza woman naye lwakuba bakwayati ensitemu tegeera kati naddeeyo bwe mulaba kati Juliana nze muyita sweet 16 kwegera kubanga ndi wano nedda kankubuli kati bano ona mmanyi bukyatwa waliwo nakwogerako nga ndi ku TV ono gye yali akola NBS kezi nangamba kutoka Juliana yo mumanyi nga no tuli live ne mugamba ye nangamba werimba oli kalenda ge namba ye nga wa musajja kamuleke eyakava mu kyala ali obuvimbo ne thank you so much when crying put the time the performance ebadde so energetic namwe mwebale nnyo kutuwagira kutubeerera okutwagala tusiima nnyo kubanga emyaka gibadde mingi tegera nenga tukyakola omulimu gwegu mulinga mutwagala yes kali akasu 16 no kategeeza serious ngambye otuna bulungi lwakwaba nabana bakutya ate noberako ne that favor of God omanyi waliwo omuntu gwe bagwira waliwo munamawulire omuyimbi gwe yagaga naye gundi biki byombuuza kale bano bakutya naye respect eri etali nti ogenda batta ne that keeping that celebrity thing on you ne favor ya mukama and everything buli wojjoba mupya nakutunya kuserena banange you don't even have an idea abantu balaba kipya fene tuga that's the real Juliana era nzife tugamanya abayimbi abatandika n'abayimba kati nti tubegayiridde mutuyambe fa abakula balaba real musician bambi mugezeeko kale mugezeeko temutuwogana buwoganzi era fe tuwayo you are kuita kuwogana anti kati waliwo abata sikuwogana waliwo omuyimbi amanyi nti ayimba nga tayagala nakuyiga kale fe tubakolere ki nze ndoza buli mwana vibe ye sandi agadde bateeka wansi ganti bawogana nedda setugamye bateeka buli omu abeera ne bankiyita entya vibe ye kituufu era teri agaanye ate n'abatamanyi bulungi era basobola okuyiga era tulabyeko abayiga ne waliwo abagaanye nga bo bamanyi nti ate waliwo olaba kati generation eno ey'abayimbi abato ate bo tebali nnyo ku mavoko okimanyi bali nnyo ku vibe ki alabika ati amafiga biki beat eyakabi so buli generation erina ekigikolera kati fe wetwajjira olina okuba nga oyimba ssebo si byakwekwasa so byanjawulo nze ndooza we let them be mu vibe zaabwe tekirina buzibu saba munzikirize ngende nkole mbeerawo ndooza mwe temundaba bulabi manyi mwe mutandaba ku kamera nga mugamba tabaawo tabeerawo teyazze mukama amuwa omukisa naye oli alinako kamuddemu gwe nja kukuba engolo ku lwa Juliana kamuddemu n'omuddamu post that guy njogera naye is my friend waliwo eyajja saagala bigikomyawo posti yajja nga Juliana apostinze nga yawaddeyo amabugo kakati nkubuuze posti yali yange nze si postinga bintu bwe bityo naawe nze saa kutandika kweyogerako nawadde gundi ssente bweziti nedda mukwano eyo Twitter account waliwo yagitandika osimumanyi but it's a fake one eyange eri verified kati era gyensonga lwaki nagenze nenfuna blue tick kubanga nagenze okulanga balwandisa okukola accounts omanya gange kati eyateekayo ekintu ekyo banensaba mbagambe sinze nayogera bintu ebyo nawaayo amabugo nesigenda kujjanga teeke mu ogogerere ezo si zembeera zange ate ekirala nze mbeerayo ku nnyimbe mpagira bakwano bange nga bwe nina obbawagira nesibiteeka mu lujjudde oba okitegeera buli omu abeera n'embeera ze and people shouldn't take it out on you ne bakuvuma olw'okuba go ebintu byo bikola bulala it's okay obutakola bintu mu kamera kiri okay oba tomenye etteeka waliwo abantu abaagala kamera ate nabo si kibi si musango ni waliwo n'abaagala okukola ebintu byabwe quietly. I'm one of those people okitegeera ne bwe mba ngenza okulaba omulwadde sigenda kwekubisa kifaananyi na mulwadde oyo sijja kikola so people need to be okay with allowing people okubeera themselves
okutabeera ng'olina okujja okwewozaako buli ssaawa. Kale onyambye waliwo omuntu sisobola kutandika kulangirira muntu ate kambabulire mmwe omuntu okujjako nga tayitangako mu mbeera ey'okufiirwa ebyo simanyi kamera simanyi ozzeeyo okoze otya omuntu atudde wali ku mufaalisa aba tabifanako tabibeera nako omuntu gwazze n'omubuuza in person n'omukamfatinga genuinely tajja kwerabira nkimanyi kuba nakiyitamu okitegeera so I know that it means more ogenda mu kifo ng'ekyo n'osaasira abantu abafiiriddwa ate n'okikola genuinely n'otagenda mbu bandabe otherwise beere waka kitegeera ne munzikirize tugenda kuta